njago kutegeeza ali eyo nti wetuli wano tuli polisi Ekatwe era bwoba oyagala okutegeera ekikwatagana ku taata wa Nisha ayogerwako Hajjat gaga nti oyo tombulira yafa mubalange yafa ali wano munda polisi Ekatwe saagala kulowooza nti notwogera byaffe polisi Ekatwe byenkuletera azze wano ekimulese wano agamba mbu Hajjat yamubba tuleera z'emipiira 4 yamubba ebyapa ebitaka wansi wa 10 nga mwe muli n'ebyapa ebyali nga si bihaabi abinoonya naye Haji baga nti yagezaako okugulawo Emisango Haji Hamza Kintu ayogerwako omukyala aga nti otombulira yafadda mubalanga yafa ali omwo naggagga musajja mugagga alina ssente ze mwali naye nga byonna aguddewo Emisango meeting naye nga byonna gyabubbi mwanattu tuli Katwe oba otunuulira wano Katwe police gye tuli ekyatulese wano mune ebintu bigenda byeyongera okuvaayo gwe bayita taata wa Nisha taata Nisha yani Amis Kintu ali wano ku poliisi ogira bakatwe olunaku olwaliro lwakusatu tetuyogera byadde saa zigenda ziri 12 ez'akawungeezi tuli wano mutwadde kamera asooka alye kyenjaga kugamba nti ekituleese wano taata wa Nisha akute wansi ne waggulu kubanga kyekibadde ekibadde ekibuuzo ky'okuddamu kyekibadde ekibuuzo kibadde kitubuuzibwa ebbanga lyonna kiki ekituufu ekiriwo kakati taata Nisha naye ate ku kyetulabye yali bubi nnyo baamubba omukazi yamubba tuleera z'emipiira 4 yamubba ebyapa biringa 10 ali munda omwo tunuulira olabe bino byebisembayo njaga kubuulya nti omukyalo oyo gyali yonna ndamugende mugambe nakisui emisango gyalina wano Hajjat mumugambe embooka egenda kusekera wano mugambe Hajjat olunaku lwali lwakusatu esaawa 12 zira 12 kitundu obulabu budde bano beetaaya badi taata wa Nisha ali wano ye Hamza Kintu ate nno ekyenjawulo kyendabye ku kyendabye olwaleero ekirala nti omwami ono okusinziira ku mawulire ge tufuna nti ate ye bambi ali bubi nnyo ate ye bamubba bwe kuba kuyambibwa ate ye yeetaaga kuyambibwa ebibye tuve kwali mu kkomera tugenda kubibale in fact tugenda kwongera baletera series ate ku bulamu bwe kubanga ate ogugwe gusituse bubi nnyo onaakuba tuteege omusajja onaakuba tugezaako kubbirira bintu bannaye munatusonyi kubanga naye omusajja ali wano ali mukutya kakati bino byetubaleetera kati obutambi obuddakaawo omwami taata wa Nisha bwe tubadde twebuuza nti yaali ludda wa muzina ensonga babita Hamza Kintu ladies and gentlemen mwali munda omwo polisi Ekatwe awo mwali munda omwo kakati alina ofiisi mwali kigambibwa nti yali yabbibwa dda mukubbibwa edda ate ye fayiro neeretebwa wano buneeryazibu nikugamba neebuzaabuzibwa bagirinyamu kakati ate bagaye nti Hajjat yagifacilitatinga nenzikira kakati kyetuyina muwulirize kyetuyina wano nti fayiro obaddeyo empya baguddeyo empya fayiro musango ki baguddewo lwa bubbi yabba ebyapa biringa 10 omusajja yabba trailer z'emipiira 4 ku taata wa Nisha yennyini gwabaddaga nti yafa yabadde akyogera atya tombulira yafa naye omusajja ngaalaba omusajja amaanyi ala mugagga muzibu agaye yafa yali yammalira kakati bannayuganda tukole tuki balage ku polisi Ekatwe twagala kubalaga mbeera nga bweyimire tubibbirira bubbirizi nga bwe nkugambye kakati twagala kukuleetera ekigenda okuddako mu maaso gubeerako tugenda kuleeta plates kagenda kubeera kasene justice for Haji for Haji Ali ayogerwako nga taata wa Nisha ataliimu navufu yonna ali wano polisi Ekatwe tuli polisi Ekatwe wano olunaku lwali lwakusatu esaawa ziri 12 ez'akawungeezi nolwekyo genkuwaga emapya ali wano polisi Ekatwe aguddewo Emisango meeting yonna agiguddeko Hajjat Zurah
Hajjat Zurah simanyi kyagenda kubeera naye munaye omusajja mbadde mpuliriza ebigambo byayogera ng'agamba mbu Hajjat Zurah yamubba tulira z'emipiira 4 yamubba ebyapa bitaka wansi wa 10 tuli wano tugenda kubeera nga byonna byonna tubibatuusaawo naye ekiri wano Hajjat Zurah mwana tumusajja gwabadde agamba nti oyo tomubuulira yafa ali musajja alabika ssente ayina azze polisi Ekatwe agamba ye emisango yagigulawo dda naye mbu Hajjat Zurah n'afacilitating emisango egifa kati bwe yawulidde nti yafa najja ayongere ku misango gye gyonna gyabubbi kinewunyisizza nnyo naye tukyabigoberera omutuufu simumanyi naye agambye ayagala byapa bye. Zurah update eriwo kyenyiza okugamba gwe munaffe atulaba ali side eyo kati pazo yakyuse Zurah mu kutwala Haji mu kkomera oba ku poliisi yali ayina ekibalo ekyokuteeseganya era empapula ne baziwandiika baagala okuteeseganya ennyumba eno eddeeno eno kalina eddeeno eno ne ssente enkalu kati ekibalo kyakyuse abali okumpi ne Zurah njagala mu muŋŋambire nti kati kino gavumenti yakirinyeemu omusango bw'oba ogulopa sooka ogutunuulire olabe gye gulaga wesanga abagulopa tebagutegeera bamanya nti gujja kuggweera mu equation atwala ki ntwala ki kakati si bwe kiri kasita olopa omusango kati eno defilement eyalopebwa ya kika kya waggulu nnyo baga nti aggravated defilement babeera bagyongeddeko n'obuwawaatiro ekibonezo kiba kyakufa defilement eya bulijjo eyo emyaka 2 n'okukka kati bwe kigenda mu defilement ezo capital offense kitegeeza nti gwe ng'aloopye ofuuka mujulizi mu musango kakati olwaleero ababadde batunuulira ebya kalina abadde batunuulira ebyaki omusango kati ne Zurah takyasobola gujjayo omusango gwagenze mu gavumenti Uganda versus Haji kakati oli mujulizi mugende mugambe abasobola omutuukirira ebintu byakyuse kyewaloopa munnange gye kiggweera ono ekiso kimuteeka ku bulago Haji singa omusango guno gumusinga ekiso kiri ku bulago kuttibwa oyinza okubanga bwali oloopa wagala nti simanyi biki nga bwe mubyogera naye kati ekiso kiri mu bulago oluusi bw'oba oloopa sooka otunuulire abamu abakyala mugenda ne mukifumbirwa nojja n'abaana nogamba omusajja nkwatiraako omusajja asasudde school fees asasudde buli kimu omwana alwadde asuze atudde gwasulirako ng'atudde bw'amala okusona ebbeere nga nti yamukutte kati okisoba okimutadde ku bulago Alhaji ekifuso kimuli mu bulago tusaana okwetegereza ennyo naye abakyala